Buchayi, bujja, busungu, enguzi, obutakkiriza. Njogere ki bwe nnaayogera okutta enguzi? Enguzi eteekwa okufa okuva mu ggwanga lyaffe. Nammwe mukimanyi. Nsanyuse nnyo abakulembeze baffe mu byobufuzi muliwa. Enguzi tugitte. Bameka abakiwagira? Ate n'abagirya we muliwa. Mwazze. Naye tulina okutegeera ebiro nti ebiro bye tulimu si byakulya ki, kubanga oba oliddemu muganda wo olukwe, oba oliddemu mukwano gw'oluki olukwe. So abasinga abali wano bwe muba mulina gye mugenze ng'owulira waliwo emboozi gye mubeerako n'ekutabulamu ng'omugamba Mike gwe wakoze otya ng'akuwa ng'otambula. So tusaaliddwa nnyo, tunyoleddwa nnyo okulaba ng'olwaleero tukuŋŋaanye mu bungi bwe tuti okusiibula mwami Mike Musisi. Abamawulire njagala mbasaba tukoppe Mike, twagalize bannaffe, tuyambe bannaffe abaakayingira omulimu guno. Tetukuteekamu fitina, tulina kyamaanyi gye tunaafuna nga twanyisiza bannaffe. Tugenda musaalirwa nnyo, tugenda ekibi kye tukoze kyagize nti kwegenda nti tatuwandiikidde ate katabo obukugu obwo busobole okugenda ku generation endala eziddako. Kyetusaaliddwa nnyo ekyo. Era twagala omwebaza olw'abaana. Abaana yabatwanjulira ffenna baabadde akola nabo, naye twagala kubasaba nti empisa z'abataddemu nti Katonda oyo yamuleetanga ennaku z'omwezi 13 ogw'omukaaga 1996, era n'olunaku luno ye yaluteekateeka nti lujjabeerawo. N'olwekyo kye tuliko wano olwaleero kwe kussa mu nkola enteekateeka ya Katonda gye yatandika emyaka 66 egiyise. Twagala mpozi okutuusa okwebaza kwaffe ku lwa famire olwa mwenna abatubeereddewo okubeera mu kyaki muno. Tubeera naffe okuva mukadde waffe, muganda waffe, mwannyinaffe lwe yatuva ku maaso nnaku 2 emabega. Mwebale nnyo obuyambi bwemutuwadde, mwebale nnyo okumuwerekera mu kitiibwa. Twagala okwebaza abasumba kulemberwa n'ekkanisa eno, Ssebo Bishop, webale nnyo, webale ddala wali naffe okuva omugenzi wawulira amawulire ate era n'obeera ne muteekateeka zonna. Ssebo Bishop Kabuye ne maama naawe twebaza nnyo, webaliza ddala. Nga tujja tukkula okutuuka wano we tuli, mukadde waffe Musisi oyo y'omu ku badde batukuba ku nsolobotto ng'agamba amunabyafuzi takola bwato, kati weesenga gundi batutaddemu empeke ey'omuwendo. Abantu abamu bw'akola omulimu tabulira banne, naye Musisi bano bonna bayinza obutamuweera bujulizi. Naye Musisi ab'amawulire ffenna abali emukono abato ku ye yatuli ku lutinze n'atuyigiriza omulimu engeri gye bakola ki, gye bagukolamu, n'atatukwatirwa bujja, n'ateekulembeza. Obulamu bwe bubadde simple, and that has been him, a simple man who has lived a simple life, ng'akola omulimu gwe ow'amawulire ate ng'ensi eva mu kumatira n'ebyo by'ofunye. Oliwo omubuuza Mike Musisi watabamanyi amanyi ow'amawulire yayambalanga ka jaketi okwalinga WBS. Abamawulire bangi kati nekyakola tayagala kukiraga oba abatya oba enguzi eyajja. I have been working with the late very closely because he was not only a journalist, but he was also a member of the grievance handling committee on the Nasuti Nakabago Road that we are working on. And he used to go in the meetings, and after the meetings communicate the decisions that they have made. The last time I actually communicated was with him. Because we have had a complaint on that road that they don't have covered drains. When they compare themselves with this one, for them they think they have got a road deal. So we've been working on that, and the last communication we shared, I was actually telling him that together with the ministry we have identified the money and we are going to have that road covered.
ekimuli mbasaba abamawulire baganda bange bakapucalinge gundi mwanika ajja konfaminga kuba tezinatuuka yeewuwe kansabe zituuke Bethany School Primary. Naye bannange kitalo nnyo, kitalo ddala mwami Musisi okuwummula mu by'okusaaga mu bya Justy kwegamba nga byakusaaga abaana baali wano nga tuseka busese kwegamba nga tubiyita byaki byakusaaga. Njagala onyimbire ku luyimba olwa Yesu byonna abimanyi. Olumu obeera mu nnaku olowooza nti oba Katonda awummula ebizibu ne bituuka nga tali. Abanga twegerera abantu baffe abali mu makomera basobole oku nebaza omuloko yebazibwe Yesu oli mwana gwandika weewaawo bw'ayogera omwoyo balyoke bawummule mu kutegana kwabwe tukaasuukire ffenna akagombe be kalituga erinnya lya Mukama eryebazibwe.